Olunaku olwaleero tufunye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka olunaku lwa Eid el-Fitr 2026. Tugende butereevu mu bubaka buno. Twebaza Allah atuusizza ku lunaku luno olw'ekitiibwa. Tubeebaza okusiiba era tubakubiriza bulijjo ensonga y'okusiiba n'okwegayirira Allah essibwemu ekitiibwa olw'ebirungi ebigirimu ebiyamba omuntu ssekinnoomu n'eggwanga lyaffe. Tubakulisa okuyita mu biseera eby'okulonda abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo. Tusuubira nti abalondeddwa banaatuukiriza ebyo bye baasuubiza abaabalonda n'okusingira ddala okulwanyisa obuli bw'enguzi n'okusitula embeera y'obwavu abantu baffe gye balimu. Tuwulidde obugulumbo obutali bumu mu bitundu bya Uganda naddala mu Buganda oluvannyuma lw'ekiseera ky'akalulu. Tukubiriza wabeewo empuliziganya wakati wa bonna abeetaba mu kulonda kiyambe okunyweza emirembe egya nnamaddala. Abantu baffe bangi naddala abavubuka beeyunidde nnyo omukutu gw'empuliziganya ya TikTok. Tulowooza nti omukutu nga guno guyamba okutuusa amawulire eri abantu baffe, naye tusaba abavubuka baffe bagukozese nga bawa amawulire amatuufu n'okwogera ku bintu ebizimba eggwanga omuli okusomesa eddiini, ennima ey'omulembe, ebyensoma, obujjanjabi n'ebirala okusinga okwanika n'okuvuma abantu. Tubasaba okwongera okusabira obwakabaka bwaffe n'obufuzi obulumirirwa omuntu wa bulijjo n'okumuyamba okukyusa embeera y'obwavu abasinga gye balimu n'okukuuma ebintu byabwe omuli ebibanja n'ettaka. Tubaagaliza okukuza Eid el-Fitr n'emirembe. Katonda abakuume. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka.